Yakuze omwezi 16 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 1998 abakkiriza mu kisomesa ky'Ekkungu mu ggombolola y'e Bukuya mu disitulikiti y'e Kassanda bafuna amawulire ag'essanyu nga bano baali baweereddwa ekigo ekyabbulamu omutukuvu Yowaana Omubatiza era ng'okuva olwo abakristu batandikirawo okutema empenda okulaba nga bazimba Ekereziya ejja mu kitiibwa ky'Omukama. Bulungi nze ssentebe wa Buganda Twezimbe kuvunaanyizibwa obw'omu Ssaabasajja bwe yantikka era bwe yantuma eri abantu be kwe kulaba nti n'ensonga ezikwata kuzimba amasinzizo nazo tubeerayo n'omukono ogw'amaanyi. Kale nno tumaze tuze wano enfunda eziwera ddala 5 okusooka nze nakulemberangamu. Ssentebe w'olukiiko lwa Buganda Twezimbe omukungu John Fred Kimba Freeman agamba yalaba omulimu gutambula kasoobo kwe kusalawo okusitula ne banne okuva e Kampala okuyambako mu kwanguya omulimu guno ogw'okuzimba Ekereziya. Jjukira olunaku olumu twajja wano Ekkungu ne tukuŋŋaanya obukadde obusukka mu 300. Ekyo nno twebaza Katonda kubanga omulundi ogwo yayolesa amaanyi ge era wano njagala okwebaliza bannange bonna abasuubuzi abaweereza b'Obwakabaka ne bannakkungu parish wamu n'abantu ba Katonda bonna amaanyi ge bataddemu. Olwaleero abakkiriza bakedde kweyiwa ku kifo kino okubawo ng'abajulizi Ekereziya eno ng'eggulwawo wakati mu kitiibwa ng'omutambizi omukulu ye Bishop Dr. Joseph Anthony Ziwa atwala essaza ly'Ekinda Mitiyana era ssentebe w'olukiiko olw'abepiskopi mu ggwanga ono ng'abadde ayambibwako bwana mukulu w'ekifo kino Maximus Sekiwala wamu n'omuyambi we Reverend Father Robert Sekibuule mu kubuulirira atangazizza obukulu bw'Ekereziya eri abakkiriza. Ekereziya ze tuzimba teziringa theatre. Oyinza okugenda mu theatre ennungi ennyo oboolyawo ng'etunula bulungi okusinga Ekereziya eno. Eyo theatre mwe bazannyira emizannyo, eno Ekereziya mwe tutereereza Omukama n'okumusinza. Kyova olaba nti bwe tumala okutongoza ekizimbe nga kyo tukiyita Ekereziya. Bishop Ziwa asoomozezza nnyo abantu abatafuddeeyo okulaga kitiibwa kya Mukama mu bikolwa byabwe. Weewaawo Katonda eyatonda ebintu ebirungi bye tulina nga mwe muli n'essente, mwe muli n'emmere gye tulya, mwe muli ebyakozeseddwa okuzimba Ekereziya eno. Ono tetuyinza kugamba nti ate Katonda avumirira ebyo yennyini bye yatonda bye yakola, wabula kyatulabula ebintu Katonda bye yatonda tuleme kubisinza, tuleme kubisukkulumya Katonda, wabula tuyinza okubikozesa okutendereza Katonda. Mu kwogera kwe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agugumbudde gavumenti olw'engeri gye bakolamu emirimu ng'awadde eky'okulabirako kyanguudo eziggwa leero enkya ne zibotoka. Mu kyasa ekyabirimu ekimu oyinza okukola oluguudo luva Kampala lugenda Entebbe tekuli mataala ga kiro. Mu kino ekyasa kye tulimu mu nsi endala ovuga mayiro 2 ettaala ekiro zaaka wano mayiro baziri 2 ogenda Entebbe tekuli ttaala oba banaaziteekako. Mukuumaddamula agamba nti enkola kika kino egenze mu bannabizinensi naddala bannannyini masomero ekividdeko n'ebizimbe okukubanga abantu. Amalwaliro mulaba embuga zaffe ez'Obwakabaka bajja ne batakka aba gavumenti oba bazimbyeko akayumba okalaba bulabi nti kano kwa gavumenti eyawo kati kiri kya Bwakabaka oba bekusirikiti bulinga ku sitoowa. RDC ononsonyiwa naye njogera mazima bwe kiri. Mukole ebintu ebinaatuweesa ekitiibwa emyaka 10 okuva leero. Tetwagala kukola neemalidde tajja kukuza Uganda. Omukolo guno gwetabiddwako Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma, ssentebe wa Buganda Twezimbe, omukungu John Fred Kimba Freeman, Mukwenda David Nantajja, Kasujju Kaberenge Kisirinza, Ssenkulu wa BBS Telefina, omukungu Engineer Patrick Sembajjo, abaka ba Parliament n'abantu abalala bangi ddala. Mu ngeri y'emu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere azzeeyo Kasana Luweero n'atongoza ekigo e Kamira nga kibbuddwamu omujulizi Charles Lwanga. Ekigo kino kye kitongozeddwa ng'ekijjukizo ky'essaza lino nga lijaguza emyaka 25 era kituumiddwa St. Charles Lwanga Kamira Jubilee Parish. Tukuddewo Kamira Parish ya Jubilee. Tunyikire ekole yaguze omugama gwaffe
batukuliza emyaka 25 egy'eddiini mu Kasana Rural Diocese. Omubaka Bamunaanika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Robert Ssekitoleko asabye Ekereziya okusitukiramu eyambeko ku kibbattaka ekimaamidde essaza Bulemeezi ab'amaanyi nga banyigiriza abantu ba bulijjo. Bwettaka mwongere okubanga tuyimiridde ffenna n'Ekereziya kubanga ebyayo olumu batujooga nnyo era ssebe eddoboozi lyo ne bw'obanga oli Kampala ligatteka ababbi b'ettaka tubagobe bagende wala wano baveewo kubanga balemesezza enkulaakulana. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.